Akatambi kenjagalo okuba olwaleero katambi ako kakulaga nga bampulaningira oba kunzita oba kukola ki olwo pulezidenti yali baali bakakitegeera nti pulezidenti abaguddemu ne bagaa nti ani abiyina ebyuma bawulire nga boogera kanaye harassment mwe mukwate abayimbi be mwalirako ssente mubakwate kuba kasita omuntu kasita kankubuulire ogendanga nnyo ku mutamiivu kasita omutamiivu akugamba nti abo badongwa babuliddwa byakola nantaba yekka kasitolaba omutamiivu nga n'omutamiivu akusalidde omusango tekikyali munsa nti nakinti n'okuyimba obuyimbi ti kasita abatamiivu low educated people batandika okukusalira omusango nti oli mukyamu byokola odongwa abaganda tukiyita kudongwa then you are finished and you cannot win a war eri ebyo bimulwanamu mbu tribalism lwaki mumutya kati? Why are we now able to look at the names and where the people originate? Why didn't it happen 5 years ago? Why is this happening now? One, you've overdone it, or we have solved all of the important issues. What is remaining is trivial stuff. Trivial stuff. Nti abazungu gwolya Trump nti nja bakolera enguudo alwana na China nti akawuka beba akatuleetera baki yeye nyini Trump yagamba nti omuvi eri China nga tamanyi nti kazi viruses bagibaweereza kakati mu America owulyayo abakola enguudo kitegeeza n'emyaka gya Museveni 35 tokyalina ekipya ekyobuulira abantu kye batabulirangako ekitegeeza kati tuzzeeyo ku ki twali badde ku issues naye issues zireeta olina okuba ne baprofesa ti profesa wa economics nti pulezidenti awaanye nnyo kabushenga kuba agambye nti ekonomi etambula profesa w'emakerere yaliwandiise gundi indi paper indicators eziraga nti ekonomi etambudde zitya naye tebanyega. That's why we dominate the airwaves. Tetwogera ku kino twogera ku kino why we are informed kakati nabano bategeere why is it that these things have become a matter. Why do you say tribalism? No. Abasuma abalira okukinduka, those are the ones who are panicking. That's why I've written in my book titled Why Mafia Enyampise Kiniga. Tukasa kakafulumaddi kaba kafulu Why Mafia Enyampise Kiniga. Kati banyampise kiniga banya mumpale mafia si tribe. No. Our people are not tribalists. Kayira was rejected. Nibawagira Museveni. Nkanga was rejected. In Buganda here. Abatali baganda bamekaba wangu de Buganda one. Of course baganda bade bawagira besiki. Atali muganda bakukuba nadduli. To tell them nti mmwe kasa mob bano ba mafia bana abashifutinga ne babajja ku nsonga enkulu ne babatwala ku trivio ezitaliimu temugenda bawangula tolabanga kati muzeeyi bagudde mu truck kuba ogambira nti Bizonto is an issue ng'oleseewo ekirala mugudde mu truck nkubulira nti obujozi bwabwe bali mu mutwe banoonya kusirisa munje mujjaka nidde jangu omukumu ajja ngambe mubenyondo mutirewo mutomerenge ntama mukubama nyonga mujjemu obujozi obwo bwe mujoga omujozi yenna bw'atatuula wansi twevaluate sit down and evaluate. Has God created new people with pointed noses? Lwaki ennyindo ne kabira ne language tebyali issue between 1986 and 96? Watakukubaaliwo ensonga rehabilitation. Abaana baffe soldiers were called abaana baffe. People knew tribalism ali mu mmwe ababba nemwekweka mu tribe obira tribe abe omwe bonna bagagga oba kakundi obukundi kali bwekati kekabba kakati ebyo byonna fellowship yeyokera such issues mu fellowship nawuli omusajja ngayogera. Don't think that this is because of Mukiga. Tegeza mu fellowship mulimu n'abakiga but I'm not seeing Muganda there. Temuliimu. Why? Era nabo opinion yabwe gye balina ku Baganda yakugambye nti leya erimu Bugundi erimu Lutwama
erimu ne mutiibwa nadde simanyi ne mutiibwa oyo omuwala muganda naga nti waliwo ne supervisor muganda naga nti this problem with baganda they cannot work together we shall incite them one against the other to give it for tichiwambe yes kakati nabo balina view ku muganda era omusajja yabagambye professor psychology nti abaganda ye tribe yokka etakolagana na bannaabo naga nti abaganda bokka mu nsi but others feel comfortable with somebody bwetufaananya culture erifakati kamwegamba bule Kenya kasa president yajjanga mu Kikuyu ADC waba mu Kikuyu Tribalism is not a big issue. Bano bibalimye defending. Bibalimye ku defending. Nti obujozi obubali mutwe je munakoma okwerega n'obujozi bwammwe ensi je genda kumubacha. We are not going to defend you. Bemba bikola temutubulira. Mubye mutuwadde ki? Abasajja bwe babbye batuwadde ki? Bwala be motoka yeje bayiteekako. Emotoka ya comment yange. Waliwo omusawo asanyukira ambulance. Idit mine. Ekyo tutwala gasiya wugo guyeka kutwala gasiya wugo ninga tumunjogerako tunjogera ku ebyo ate sibya mu bya government amwe Uganda ni entitled kweka kakati bekyo kibalimye okutegeera nti amaye gakera ku machane gawandika de bagamba duli batugamba nga ku mulembe gwo president banne tubaga lesho mu maje bano ne bajja baga nti egindi tulibeerayo negindi some tribes don't want to be in the army. Of course, abaganda balina n'enjogera ya muganda takola bwa sky. What matters is not that you have the tribes. What matters is the ideology of the army. Is it a people's army? Chechibuzo. Is the most important issue. Army. Abakala mojja ku bakala mojja tebatta nabo okunyaga ente. Kituufu. Ekitegeeza the issue is not tribe. No. Ebya tribalism byamu ababuliddwa emirimu. How do they solve this? I don't want a government job. No let you want appointment kuzingira mu nyumba nembwa nenzita. I don't want a government job. I don't want a government job, even a minister. President mwagala nyine bwampo bwa minister sikola. Mwino government yabajozi. Abana bajoka buli wantu wonna buli omuna akaba. Buli ali mu government bamujojo bya bojojo. Sisobole gikoliramu. Nkola mukayika city council. Nesobola kubeera minister mu government yene. Mukama minister bonna babaka. Mukama bwa kusembeza wali nga tokola mu minister wabula nga okolera wali wennyini. Eno government sigikoleramu. Abaana bajiwa. Efloating wa group weight. Chobola banti bakozesa ono omukazi yakwata naye Akullo liddawa. Bano nga badduse kubati balebekayo Akullo bwabano ba mafia. Nti ba mafia katomanyi ekibakwasa abayimbi. President yabawa 5 billion baziwa abayimbi ne bazibu. Kakati abayimbi ba nature bagenda kuba mu nyimba. Kati babakanga. Yes, bakakubuuza. Naye Akullo bamagezi gegenkana kisimanyi. Kuba let me tell you. Yef bwemba nabbi enkoko. Ne bankwata nayo. Do you believe ebyoyambikwe kamunju? Zimanyi oba wakwesa ebyenda. Bwe bankwata n'ente enzibe. They can come to search in my house. Why? Maybe he keeps the hides inside. Naye byo yaba bikanyuze dda biba byako. Kakitubuuze. Bwe kibanga ono yayimba Nantabataba. Omusajja ayina n'omwana gwe bayita Nantaba. Okiwulira? Kiweewa, Gerard Kiweewa. Si gwe gusoose. Kiweewa yagambako ng'agenda abayimba nti muzeeyi okuze, gundi okuze. Was he arrested? No. Kakati lwaki gwe Kiweewa oluyimba lwe yayimba ku Nantaba long ago olukwata kati? Why do you go and search Kiweewa's house of a song? Search, yes, why do you go? What is there? What has remained? Abasajja bayina emitwe bayina engalo z'emitwe. Olimba ade balunoonya mu nnyumba ya musajja. Kitegeeza kufa bayina obwongo. Kitegeeza either they were not searching this song because it is complete. What remains there? Oba akatabo ke wawandikira nti composer yani. But the song has been on the airwaves for a long time. Obuuza kibuuzo ekituufu muzeeyi nayimbye oluyimba kati munoonya ki mu nju ya tubayitambula magezi embula magezi tuziyitambula magezi nti waliwo omuntu abeerawo nga talina magezi kakati abaganda bakuga nti kiramuseewaggale nti ani aliwo
ate osanga ennyumba nzigale n'okibuuza nti abamu ne muli luddawa okukulamuza wakkale. This man yayiyadde oluyimba lwe n'ayimba muwala we ne balukuba. Kati obusungu bukuvuddewa ate n'ogenda ne wooyazi eyo abantu 12. Kitegeeza either this man tomuvunaana okuyimba. In fact when I analyze myself bayinza okuba nga balowooza nti baagala kusuula gavumenti kubanga 12 people over song nayo ni director of operations mu police mu Yesu manya mugoni musayidde sayidde eteekebwamu bagezi ba bwongo abaali engege kubanga the moment if you go to this man's house Ematuga you search it over song what are you searching? Tunoonya luyimba mulina oluyimba lwe munoonyamu ebiwandiike kubanga baabalya ssente ne bakusasula banyiivu babadde bajja ne bakubba ne badduka ne babba ne badduka balamu bajja muttira wano lwaki nti balamu gye yajjanga bo ne beekweka kati 5 billion oyo muwala mukagombya ne kadduka ne kakola nadduka simanya abadde pulezidenti w'abayimbi agenze beebalya ssente kakati abayimbi bazze babuuza ffe mu tradition y'Abaganda sente zaabwe muzeeyize yabawa waliwo yazibba kati kaba batabukire lagadi namubuuza nti lagadi what's the connection between music and the boda mpulira lagadi nadeno naleega ekifuba mmwe mujja kufiira bwereere kuba you tell me sincerely honestly as an intelligent man esonga oliro yaluyimbye what remains there. Of course olusogo lwatambudde dda ne waba yaluwandiise ku bipapula kati kitegeeza tebali ku luno no balina kye banoonya ndala abayimbi bababba abayimbi ne babatemamu Katonda agenda okubasasula abayimbi abaali balowooza nti Bobi Wine tayimba Katonda n'aleeta covid nabo ne batayimba obwavu bube yaguza lujjo abaali balowooza mbu bamuganya okuyimba kati covid waali ne bonna tebakyayimba obadde ono ye yasigala ba finances be bamuwa kuba nabagamba ne mu kitabo kyange nekiyo nakisoma nti Bobi Wine baali bamusalambalu bonga balowooza nti bamubonyaabonya akakoko kayina okwebojjera eggi kafulume katandika okulya bwe kalemwa kafa enjala kakati Bobi Wine bamusabjekitiga ku bintu byonna ebikambwe n'amera kakati ye Bobi Wine bano bagenda amataka genda okubula nga ye yavadda ku mabeere amaze bakusasira mu helicopter yali agizeemu kusasira helicopter yali agizeemu they are disgruntled on simanyi big eye nti ennyumba bagitwala bwe bati bwe bakola after they use you get the money ne badduka namala nab'emyaka 14 nendaba obujozi bw'abaana abo singa teyali mu 7 singa ndabadduka obadde okimanyi muzeeyiti Sophie Gombe yali mu bayimbi ne Lagadi n'afulumya ekibiina ekikyembu yakulira abayimbi bonna awamu akooli katini anti kakati byali bibiina bya bubbi bwa ssente tradition y'Abaganda tuli bwetusi abayimbi kasita abadongo obagula oba abagoma n'obagula ku mukolo bw'otabasasula basigala bayimbi yes it is a tradition among the Baganda if you hire drummers at a wedding and you fail to pay them they don't stop drumming to attract the attention of the other villagers to embarrass you kakati abayimbi wiponi kalombolombo kano ke bagendamu wababye sente zayo kaba kuyimba bano badidde ne badira scientific elections ne bazifuula eziri trivial you will depend on the songs no what has changed is that we shall not have public rallies public rallies kwe kubadde ebivulu kwe kubadde ki era tewali muntu akugamba nti agenda mu public rally okulya bye boogera balaba bantu bwe babadde bambadde abazinyi akadodi public rally ate mu NRM tesobola kuwangula opposition mu public rally omuli abatudde omuli abalese amazzi ababbira mu mazzi omuli ababbira mu tenti omuli ababbira mu ki so kakati ate mwetemwa in fact I have helped this government I have written nje kukabwe president how to manage scientific elections because when you hear scientific scientific election when you hear scientific you may think that we are going to vote by computer
What it is your original the organization, the usual, minus public rallies. Okay. Because when you say scientific elections means nti nja kubeere wange ku laptop oba ku computer mpereze owereze ani choice yo. Yani choice ya. This is not the case. You are going to line in the same way. Sikuga nti onotuuka wali ng'onyiga erinnya ly'oyagala ng'okkiriikinga nga computer egatta. No. Everything has remained as it is. What has only changed is a public rally. Kakati kitegeeza ki nti debate doli akalu kabadde best ku byogerwa ku maledi abagezi ne public rally omuggundu. Kakati okulaga amaanyi okukola ki crowd. Kakati today ebyogerwa bisigadde ku radio kati mwensobi ye mwakola abayimbi mwabawa amaanyi mangi nnyo na bano ba Bobi Wine okujja batandika okugamba mbu omukolo ogutaliiko bayimbi abantu tebajja kati abayimbi ne beerowooza nti bakitalu. How many rallies have I addressed nga tewali muyimbi n'omu? Do I need bayimbi tugo? Kunyumisa kintu mulale mubamu okunyumisa nti njagala omuyimbi osooka opangisa emizinda emizinaki kakati abayimbi babateeka buli lwoddira ekintu abakazi ekibajogesa abasajja ye musajja okugamba nti omukazi wange alina omukisa era bwensula naye nkwata ssente akutula deals omukazi ajja kujooga kati abayimbi ekyabaleeta bano ababbi kugamba president nti sebo mukolo ogutaliiko bayimbi abantu bajja kujja kati over the two nze akuleetera abayimbi nabo kwegamba bano banafu ffe tubasinga do I need musicians ffe tubaleetera abantu nti I want to address good conference yange nti neetaga abayimbi to collect people for me abayimbi basookewo bazine resonate mirundi agenda kujja my name resonate anti bote balina linnya obakubi obamazeewo bayita maafiya wawa atalina linnya mpulira politician wawa atalina linnya ekyo kibuuzo kituufu obadde lwaki ekikubeeza mu politics nga tolina linnya kaakati bwe bamaze okuva mu ebyo ne bagenda mu mpapula z'amawulire gundi tayogera gundi ayogera kasajja kenyini kekatambudde mu bitundu ne bagamba n'okugamba batwale ababaka ba palamenti abaabwe babafuge nkulayirira teri katonda yatukola teri ayina microscope etunuulira ekebera mitima gy'abantu singa yaliyo singa tebatta ba special owa special bajja ne bamupangisa nga baze kubba motoka ye bamutte omukazi ayinza okufumbirwa nga yazze kutta atwala ebintu n'omusajja naye nga yazze do you see it tosobola kukimanya omuntu yenna abakulembeze nawandika akatabo kange mu 2011 nembagamba nti rules and principles of succession nakasomako a leader should not underestimate the capabilities of his success. People change. Abantu oluba singa obuuza obete n'omugamba nti Kadaga abadde sipiika mulungi nnyo yali sese Kadaga yalina ekikumulembe kwa UPC mpulira sekisiri ogwalo nga be bakazi Kadaga yalina muki mpulira but kakati singa you underestimated Kadaga tabanyweseza amazzi tajja kusobola tebagadde omwetakulula n'abalema kubanga n'ekyo nayo yisu abantu bano balina obujozi mu mutwe nti bwe bamala nze kunze tekisoboka oba oyagala nkutte ne mulifu tetusinkanamu Kadaga what is eating up Kadaga bamukubye omutwe bakoze bati abadde sipiika mbwera abakolera naye mu bujozi bwammwe why do you believe that after humiliating somebody ebyo biri mu laavu nti olumala okuba mukazi w'omuyingira ekisenge toyinza kunkuba amawulire ne toddeŋŋana tekisoboka osonyiwa muzeeyi tekisoboka toyinza kunkuba amawulire nti ndi mulalu kozesa principle ya ddiini osonyiwe omuntu omusonyiwe omwatta munne avoid miracle repa baka n'omunatta munne kakati bano bakulabe nga mugenge bakozesa experience yaabwe ne bagibesinga ku baavu ne ku banaku n'abali dangerous olowooza nti bano bye bakola abantu n'ogoba nassali nomulyagonjo ne kajawuka abantu ne kagenda ku gundi olowooza obusungu bwe bakulinaku gwe obumanyi obusungu abo bannassali atalina mwana gwe mugobye ne mugoba byandaala ne mugoba those are more dangerous people than bano bemukwata babizonto byandaala ayina vendetta like me I have a volcano inside me nizo kunyoro nizo kuba omutwe nengwasa because you carried my future
If I am not the president say, if I'm not intelligent, I wouldn't be surviving. Muzeyi batandise okukwata abantu abali voko nga mmwe abavaayo ne mwogera ensonga basajjamivule bamuyodde bajja kuyiika mpulira basajjamivule bamujja ku NBS ne bamulimba omulimu ne bamusuulawo bajja bakuba nnyo ekibakubya bubbi ekibakubya bujozi ekibakubya kulowooza nti mufuga aba temuyina gwe mujja kufuga lawandika akatabo kange nenga ndipokera kulembedde eruddawa abo abasajja Museveni bamukola ate oyo omukazi wa Saidi avumira ddala Museveni kambabuulize atya why do you arrest Nyanzi siteera nti yavumye Museveni? Has Museveni directed you? Have you gone to the DPP to find out whether abusing the president constitutes a case? Annoying the person of the president okunyiiza omukulembeze w'eggwanga amunyiiza bamukwata ne bamutwalayo ne bamugamba nti bamukebere omutwe kubaba oyo wasayidi oyo ayina abamukozesa. Omanye ekyaddirira nti Nyanzi olunaku lwamalayo ekibonerezo kye omulamuzi w'okaapo inyiizi Siramba najja n'agamba nti ono omukazi ayina musango. Omulamuzi yava mu kufuluuta. Yes. Why? They wanted to use Nyanzi for future. Era kati ne bwogenda n'onoonya otya ebifaananyi bya Nyanzi ng'akunamidde ensi kyonna kiwesikiti kiringa enjovu omukazi omuganda talina na butiiti tayawudde kati lyambalira ki liwe muli okukamala livuma mamudani kati ekifaananyi kikomyewo olabe ate mu ebintu ebyo mbizanyisa ebifaananyi byo bajja bireeta mu kampeyini nga kyonna kiri kiti ng'enjovu akunamidde ensi kuba at that time yali talowooza nti ajja kwesimbawo kati why should Nyanzi now dress obutiiti bukyali bwa mugaso nnyo omukazi omuganda eri omuganda kakati oyo yafa Bukenya yafa Sebagala yafa era abo babeera mu Buganda wano kuba Buganda bwe baagala ddiikuula otherwise toyinza mukazi kweyambula mu kkubo gwe leader. What if nkola posta nga nze gweweesimbyeko ne nkola posta y'ekifaananyi kiringa oli bwereere n'olyoka olire nkuga are you going to vote this or this? Mpulira are you going to vote this one or this one? Erikunamiri nga lijjeeyo ebbina lyonna lifulumye kazi ekkulu kati oyambalira ki? Why should Nyanzi dress? Because mulimu ebintu byokola nti kino mmaze okikola mu political limelight siribeeramu ekitenkoze kangende naye gwe kennyini ogamba nti politics wakaakati ali trivial. Don't you think abantu bagenda kulonda Nsonga bagenda kujasi kulonda ebyo? Mawe yagobesa gundi kirunde kiva ejjinja yamuforcing alizayininge kirunde kiva ejjinja yagenda muleerwe era zaali ntalo ngeri Kaluhanga alwana noono gundi era but Kaluhanga bwali noli wali bakubagana ne bagobayo abantu abalala ne bagobayo abantu mu Uganda leerwe kintu musaka ne bamugamba nti yabbye ennyo era bo weebali baabajozi weebali bwe balwanagana subiri erifa bo weebali abajozi Kaluhanga wali namulaba jjo simanyi private foundation ejoyo omutwe amufulaga bastard. Have you come from the moon? Amufulaga bastard olwo ayagala sente aguze ku NBS olunaku lulamba ayagala mbu sente za private bazimuwe tulina abapadapata ngakakozi kamyufu kalinga eryanda buteese kubba kakati gundi yagamba Mao yagamba nti every time I see Kirunda kiva ejjinja I see a jerrycan of oil on his head. Kirunda yajjayo lita 10,000 agenda kola oluguudo lw'ewaabwe. He was the first to resign. Yes. Nemwe nemugamba nti Sebagala a convict. Kubanga yabba ebweru teyabba bawa ate wabbira ebweru ezamwe zanaalekawo. Omusajja nagamba nina akaveera kaaka n'akaveera kakati yabaga enjiri ye yali yagundi kati ajja nakutiya akaveera kaagala kati aleeta kutiya. I laugh at you. No, yali akubiriza basajja baddeyo kewaka n'akaveera. I laugh at you. Once you don't look at yourselves, a problem in Africa, kyobulaba nti baporovokinga nnyo rights ne government ne bazisuula. An African tamanyi persuasion. An African tamanyi waliwo kye tuyita contempt card.
kusirika n'okitaano kakati akavubuka bakaleta kalina obuveera bwawala kikayina ki ab'emmengo ne bammengo ne bakaddusayo ne kakola kati ne badda nnaku ezo nkalaba kaliwo kati kubanga egundi enkobe y'ebusitema yayenda ku nnyina waako bomukoze empi katono mudde abaana banko obalaba bano of course ndiakoti bomukazi omukulu ate nentambula tomanyira musimanyaoba omwana wa kumanyiko todangamu kuneregamu kufaananya kasajja ako kufaananya abaana bo kakubanga ebipande nekakubaki but me I knew the force mbabazi naye yakayita nalweso nakayita nekajja mu state house mbu bakomedians abagenda okunonyereza Museveni obulairafu oyo nti ye type gye muyina enoonya obululu nze nyinza okubeera mumwe amwerona player njagala kutegeezako muzeeyi sisobola kubeera gundi yazze n'ekirooto Sebaggala mbw ayagala ku chinalizing Uganda engombo ye chinalizing Uganda yaleeta obumotoka Sebaggala yaleeta obumotoka wano n'alimba abaana nti okavuga okumala ebbanga bweritukakuwa buliwo Sebaggala yeetaka kukwata bukwasi kuba mu kkomera kama tawuyo mwizi pereka kwaka kwa mabusi bali babita friendship tax yola Sebaggala mu kkomera mu bukadde bwe kati Sebaggala yaleeta obumotoka n'abuteekawo mbu ye investor advisor wa president ekyo nekigaana ekyoba advisor wa president sikirina ndyayo buli sente kasiimo kange naye tekirimu nejjo nakibira mu katabo kange neŋŋamba omwana bajja kuyola buzeeyo okulya sente nga tokola nemabega obutabu bwange bwenteekako nti about the author omwana yakiteekako nemugamba mudde mukyuse I don't want that title advisor to appear on any of my documents sisubula tuyagala ku advising mukama no city type mpulira eyo kyokola bakiyitaani support bakiyita gundi friend sibirimu of course kubanga abakazi kye batamanyi abakazi kasogamba nti ova wambwayo kakati nawe ofuuse embwa kubanga ate embwa eyenda kumbwa era abakazi abasinga obungi baga nti ewaayi omaze okwagala akaana ako kahausigana kakati ofuuse muko the people I cannot associate with nga bo tebasobola kugamba nga sobola kuseyalinga nabo gundi era nabagamba nti kasanalaba Maria Kiwanuka nendaba Miriam nga minister nategeera the type of Sebaggala kakooza mutale can't be minister njagala kumanya muzeeyi why is it that the mafia is split over their money anti kubulire Museveni abakuba naye talina mawulire mafia etuuse ku level egamba nti tutwala ababaka ba parliament nga tubakozesezza endagaano kyembadde nkunnyonnyola nti tewali muntu ategeera munne when political power money change people omwenge tegwonoona muntu kubanga omwenge kikuba tegwonoona muntu nti in many cases you'll find nga batamivu abanyamalo be bamu oba musajja w'amaanyi oba waki babatula ku nsaka yaabwe yamalwa ekyonoona omuntu sente afuna new friends ekyonoona omuntu political power you must change new friends nti gwolooza Eduardo Santos okuleeta ono gwata n'amukwasa power amuddusiza emisinde n'abaana be you must have been a very loyal man Bukenya ayogera bino enkyana ayogera biri if Museveni had handed over power to Bukenya alisibye Museveni what is not reliable you cannot tell Bukenya yani of course bobo ina byokoze bibi lwaki takusiba no anti bobo ina amateeka ge wamenya yeke nyini kyobola banti abakulembeze ba Afrika abantu bonna bagenda ne balowooza nze bajje wange tukoze ekibiina bwana mirundi nobaganda mukoze ekibiina mukikolera amateeka ne constitution agalira mula nga mumaze okufolinga out naye mmwe abakoze ekintu kino mukikola kuba tewannaba ssente you wait when the money comes you'll fight each other akasente bwe kajja ebintu nga byonooneka njagala buzeeyi kusinzire ku ekyo kyembagamba nti bana ba mafiya be batabangudde eggwanga abo abaana oyo simanye gundi abavuma lwaki ye yennyini bamujja mu NBS wagondi ne bamuteeka ku bisinde nga sente ze bamubanja bazire ne bwanika basajjamivule ne bamugobesa ku ki kakati ku NBS ne ku Radio 1 abasajja abo bennyini ne bamugamba tukuwadde omulimu bwe yagenda yo bamugobera ku do you think that man is an idiot atajja bakuba muli bakitalo ki mutonyesa enkuba accept that this man is a human being
is venting out his anger. Okay. Tewali abakubira bwerere. Ali baga police ebavunana sectarianism. Waliwo tebali sectarianism. Onani gundi. Onani. Owachi. Ogundi. Yeteka balireta ku Banyarwanda lyagaana okukola. Sectarianism kiki. Who doesn't want to be known his tribe in Africa? Of course omuntu aganze mu Uganda. Right kina bajuma. Bajuma ngaba walabu. Ndi ono ye Juma Abudala. The moment you hear Tamale mirundi, any Muganda will know he belongs to the monkey kiran. So we move with our identity. So who doesn't want? And why is it that it is now? It has become a problem to you. It has become a problem to you. They expose you. Wali gambi nti no. President Museveni yagamba nti okecho nga yakajjawa. President Museveni yakwata omusajja nga bamuyita Dr. Alex Ofumbi yamusanga lya ntondi namujja mu clinic namuwa minister bwa youth. Why? Nti to come NRM expanded agitekamu abatali ba munsiko. Why? Nti naye nyini yakiwuliranga that's why Museveni has ended up winning over. Nga mu Northern Uganda afunayo 10% naye nga inayo baga mwenye nazo yani kuwayo wa allies mulio mwe ko mujoga mwe ko mutakule nnyo uyo mukazi katakule wa side atakule ajoga abantu. Defend it, defend yourselves, defend it. Me no kana kalulusikali mpozi ka Museveni yeka naye kumbuli absemenya abamisi sibayi batude ngantula ki defending Bobi nze ndani wa mirundi nga yomo byali fa abaganda batuga nti bomala okukomba nti nakato twalo otereke labwe kimwacho kikolinga ekyo omugolo omazo okuba obesate za mata obesate za covid obesate za masks bonze ntwale ina wisdom ya baga bomala okukomba mbu nakato twalo otereke labwe kimwacho kikolinga ekyo omugolo the person is we ekibye kyomazo okukomba nze ntwale enjoze mugo twalo oyoze bano bajoga obujozi bwe bukulembera ekigo bwe munajoga abantu kubanga bano tebali tribe tebabalimba baagala okugamba nze nabawulira nga bagamba nti tugambe president nti boogera tribalism omanyi bajja kututta no you are the most tribalist people mu butambi buli bwe tubadde tukuba kibaddemu wammazi jukiza mzee nabiza kibaddemu bagenda kututta kakati batandise okwo bagenda kubatta bali be balina okubaddi namusinga abajamani baleeta nazi Germany kati nammwe abamawanga amalase gundi leya gye baagala okubba amasanyalaze gasosola gundi transformers ezabika ey'omunyankole teyabika you are thieves a thief terrorizes everybody. Muli babbi mwe mugamba nti omunyankole bwe bamutwala kakati njagala mbabuulire mwabalowoleza mu tribalism. What does my driver have? Simanyi. Musajja yakeera ku makya n'avuga mirundi ate as far as is concerned ate nze munene. Abasirikale abankuuma abamilitary police Baganda abapoliisi abali ewaka Baganda tribalism si eriwo wano mu Uganda temulimu tribe mu Uganda tebuli mu Uganda mafia ejoze nsi akakundi k'abantu abatono bebaagala okuleeta ebintu ebiri trivial nga tujje kumulamu boogerako abajja baddusa emmere mugibbye ey'abantu gundi muzibbye kakati bajja ne bagamba nti abasajja abo baagala bond parliament egende mu lisezi babbe trillion musanvu president n'abakuba ekigo n'agamba ebintu bidemu bikole kati bakugamba oli yafudde and even the explanation is stupidity. I see. Their explanation is stupid. How can you say in the earlier case ono abadde mukozi waffe afudde n'obubonero bwonna? When did you take a time to detect okumukolako samples? It would have been mandatory that all workers, frontline workers, every day they must submit. They go for testing. Naye ne mwogera nti omukazi ow'Ema n'afa abadde mukozi waffe naye tetwategedde nakutegeera teyalifiiridde mu kalwaliro katono yalifiiridde mu ddene. How long does if your own dies
without attracting your attention era kye baakozeyo omuvuka baamugjeewo nalabye ekiro nalabye mulala abika n'abika naye yennyini naye afaanana ne munne ngamukubamu eri vidiyo nti yabika bubi ku luno yabika bubi ndabye owa sitekanso ng'era ye ne kawuyu beebamu kuba obusiru buli mu sitekanso kabineti nga kabineti bwe yalagira pulezidenti yayogera ku obusiru tebuba mu muntu obusanga mu minisitule kabineti yazzeemu n'etuula ddi kabineti etuula lwakusooka pulezidenti yayogera lwakubiri litaddewo engalabi yaalyo era nga kabineti era nga nedda gamba nti ffe nga sitekanso tukozeseza advantage eno kuba bategeera nti tebaagala Museveni asolovinga ekyaba booda kabasa omulaba bwe yali agala nti bya Desemba kituufu Museveni n'abaga nti enkya bakole gw'olowooza bino byonna ate ababooda beebafu one omuntu yenna bw'aleetanga ekintu okutali kibonerezo waito yukwalo abantu omwana atasoma inalijesa kusomera mulijesa mwana tasobola kubanga kakati teri tebamulolokolinga if I have not failed anybody bwojja mu kitabo nenkugansi olwasiina mpulira boda yange ebadde tenasombako wategontu ojja mu kitabo nsaba ekitabo naye era sinafuna musaabaze ogamba singa ogamba mama waffe yatusanga nga yaleeta polisi eyo naye n'atugamba no Museveni si mugundi mpulira ye Museveni yali ku extreme ya border n'akomawo mu middle line n'abaddiramu ng'ategedde nti opportunity tibaagala kukola ki kuzigoba kakati Museveni teyali ogedde bwogezi easy aliye submissions were indicating teziri dda kakati Museveni being an intelligent man n'ategeera nti mbwatekamu nsereko abaali bakubaka basi baali baaki because these people use short term strategies bansereko balowooza ti Museveni tajja kutaba boda babafunireko ki akalulu so nga ffe mbagamba nti gavumenti ekirungi kyayo iti implement eteeka mu nkola political power is influence and advantage nti gavumenti eri mu buyinza kati Museveni yagaa nti boda ziddewo kakati bino byonna ababirimu be baali basibidde ku ki b'oppositioni bali mu gavumenti muno abaagala Museveni agwe nti bajja kukoletera akasongasonga ti omukulu w'essomero yakukkiriza okujja okusomesa naye ate ennoni tewaleese era nze mbabuuza nti omukulu w'essomero nga yange nti leeta omwana wo wekimani aŋŋaana atya obanga mwe mbadde musomba migugu nga temukola kaakati kankubuuza okujjako ababoda nga tebali zoninga has anybody told you nti bodaboda gye bayambi nkujja nateete siyingira mu paaka bwomanyi era fe gundi yaffe stage etandikira ku mmeka ku 15 anti kitugamba mwe mumanyi ku Namirembe Road awo mulabawo ku Namirembe Road awo waliwo omwami mumpi bwati musajja mukambwe ennyo nze tumanyiganye wa traffic wautoda acontrolling emmotoka omuddugavu omuntu mugundivu omusajja w'amaanyi namupropozingako bamukuze mu butoda n'alemerawo nentandika omunonyerezaako emmotoka ezivudde Nakulabye ezivudde Nateete tezaagala kuyingira mu paaka kati omusajja oyo bamuwanga ssente n'akuba emmotoka eyimirire wano bayiwe dereva agamba bannanka kasajja katujjira dereva n'omusajja ono bali omuntu omu yolumala obayiwa naawe tanaddayo jo mulaba aziwanikako ebigere nagamba eziza omusango nagikonerera kati ebiwalyo biyingira mu lwakisali mu takisi nange amanyi bulungi mukwano gwange mwana esente nga musanzeewo kubanga namutegeera nti musajja mugezi nnyo akuba emmotoka ku makya n'agiyiwa abantu ne batambuza ebigere nasobola okuddayo olowooza nti omusajja oyo alina amanyi agasinga badereva lwaki bamugjawo he is helping the drivers bakimanyi nti okukka mu paaka teri musaabaze aliyo alaga Nakulabye abantu bakyali wano oyina kuddayo eri era ovuga nkalu nodde Nakulabye kati ono waabayambira ne sitekanso bwe yayambye ababodaboda ti ababodaboda sitekanso yabayambye is it me oba sitekanso nze wenkukomya batambuze ebigere kakati ate owa boda ayombera ki abanyankole bakugamba nti gwe ova ava mu kabbuli ayinza okomplaininga nti omusana mutono gubaddeyo
you've been failing migugu luggages obadde mukizikiza mu kabuli atooka omusana leero nga tegwayase mpulira mubadde weetika naye bo olw'okuba kati ekyo akikuba namugwanya era obusiru obwali ku gundi obusiru bwa kawujju nono namulabi kabineti ng'egamba gamba namugwanya why cabinet only convenes on Monday. The president must have had a disposition on Tuesday. The cabinet has sat today. Musajja gwene ngalabiyo ne sejjembe. Yabadde abyogera lwaki? Lwa Sunday. Which cabinet sat? On a Sunday. Yabyogedde lwa Sunday. The president addressed the nation on Tuesday after the cabinet. And the cabinet can only be convened in the next Monday. Kati omusajja ono wa State Council n'omutwe gwe cabinet kijayogerako yanamugwanya na baawe. Don't say cabinet. You say for us State Council. We've decided to incite gundi about against Museveni. Kakati oyo ayamba ki Museveni? Ne bw'oyogera abo abava mu kabira emu ne president nange Museveni asinga kufuna mwana simanyi munzi mpulira kubanga atenze muyamba mukubira bano ababbi abagala omusuula ekitegeeza bano baleme balimba. The musicians have turned against them baba sente zaabwe bazibba. The musicians bakusaasira bali bita kusaasira yakola ensobi teyaliyingidde mu gavumenti ne bamulaga ngali VIP agigula atudde wali amukuba akamba. Ebyo byali courtship bali bakuyingiza mu ki kati wayingira. A woman who wants to preserve her dignity and liberty tafumbirwa is a kimi mitoyinza kunteeka under minister. The question is not money. I cannot work under minister. Tikiriyo kumpebiragiro nti omusajja eyakolanga brief to his excellency the president kati mpandiike to his excellency the president through minister president nswere mpunu honorable minister nswere mpunu amwalo kanti kitegeeza I cannot write nswere mpunu kitegeeza I marry pig which is an impossible nti I can sit down now to write a letter. Your excellency the president his excellency the president through minister in charge of presidency me mbangudde nnyo nyinda wange kuba biraka mu mpale kuba bulo njagala kubuuza muzeeyi balebe MPs beetonze ne bagende wa Museveni bakuba amaviiri bagezi ne beetonda kikutegeeza ekintu kimu bagezi batya ababadde eno nga bamuvuma ebivumo bye bamuvuma byonna bagenda byetonda bagamba nti mmwe omuntu yenna atayukana na munne kwa ideology nabaga nti nabawe ebyokulabirako bibiri ne bagamba nti bw'osanga omukazi ne bbaawe ng'omukazi aga nti mwami enva zibaziteekamu omunyi nga zitokota ono naga nti muguteeremu kati bakayanira ki when to mix the salt but they all agree that the salt should be singa osanga omusajja ne mukazi we nga enkoko ewulira omusajja naga nti enkoko eno tugirire olwaleero nitugireko omwenge gwange n'omukyala naga nti tugirye nga abaana bawumudde enkoko eyagala kaani yoragiri kakati muga Sekikuba ne Museveni ayinjawulo eriwo Sekikuba amagezi gayina enkoko eyagala kaani eriwa Sekikuba ne Museveni where do they disagree Sekikuba bwe bagendayo babawa miliyoni 10 Sekikuba amanye ekiri Sembabule tisembabule bw'ovuma Museveni toyitamu muwanga amanye ekiri ebutamu kati Sekikuba yabafunyemu Sekikuba kakati bingi NRM ajja kutula ne Kabasi president agambe temweyuzaamu Kabasi sigala kuba minisita era gwe kyoba otegeera nti abantu bano bazibu nnyo kakati kankubuuza achenje Museveni byamwogeredde ebirungi ennyo walabyeko olupapula lwa Mawulire olukubye nti Museveni defenders achenje olumala ne badduka kati n'oyo abeekokkola no nawandika mbakubye obutabo bungi nnyo mbakubye obutabo bungi nnyo kuba nabakyawa nnyo we can only meet in a mass grave we can only meet in a prison cell we can only meet on a flight which I cannot abort tewali walala natawa abaana abo kuneereegamu kunkuba Mawulire abakoledde kubanga y'omukulu nannyini buyinza ayagala kutwala 5 billion emwazitwala wenudde baliziteekako 0.10 naye nze tetulidda munayawula tetuliddamu ku nsi tekuli asobola kikola amagezi g'abarebo muzeeyi gasizinagalaba Museveni yetanyiiga bamuvumye ebivumo baawukanyiza ye Museveni kyaliko kiri kimu nababuuza nti mulwana nnyo ku hostinga Queen mwene Queen ani asinga okwagala Commonwealth
kubanga Idi Amin bamugoba mu Commonwealth kakati Queen mu bumusalawo mu bidinge muteekemu nnyo Queen akyeyambisa to look at this country Uganda at one time it was expelled from the Commonwealth and it is fighting to host Queen kitegeeza mu mweguya nnyo Commonwealth the Queen akugamba olaba n'abagenda bakomawo kakati mu bassekikubo Museveni yafunamu nti where you find the people deserting FDC in NRM ne bagamba nti wakiri basalawo okubeera ku lubalaza lw'eggulu ne batagenda mu bibiina birala yes they are very calculative sekikubo sikwaso sekikola sekikubo buli lunaku amala kuba NRM emyaka 4 mu mwaka ogwokutaano n'addayo kabadike abadde ajja akakozesa yes kubanga nabagamba nti ekireetedde NRM obuzibu ko Kasindi toyinza kudya muntu nga nze ina bwongo ate ko Kasindi efuka kyobuzibu of course ko Kasindi kwogera kubi n'abatwala amaazi sijja genda sijjako bakabencha ngo mujja watayogera nze soyinza kumutwala mu parliament nga ngendedde ku bibiina no ndi gunne babogera twaze kwogereza I must express my head I see kati sigenda nze way am not going to express my feelings kyechanga nogenda mbwafaza kyechanga nogenda mmaji bazita disciplined forces you don't argue bafaza wali osobolayo yes bafaza wali tosobolayo go wendanga muntu wali ezo kusobola faza ni moja you don't argue indiame kiragiro kimu sheria ejese teka lya majite towakanya pulira ishinze kulinyayo I want an area of flexibility. Ngatumaliriza mzee. Ate tewali yakuyita kugendayo wabitegeera. Okay. Kakati bassekikubo baamagezi gaabwe bakola. Tibafuumuula enfuufu. Nsereko akatambike yayogedde nako kanyiziza afende muwooza. Why? Nsereko abagamba tineewa Saddam baaliyo. Neewa naye n'abaana be. Nange nsereko akyogera bubi. Nange kennyini nkugamba. If anything happens to the president, I will blame Muhoozi. Why? Olaba kabaka Mutebi ono bwakumye obwakabaka emyaka 27 lwaki yesinga okubonaabona be bakulya mwekizayo yasinza okubeera kebanje pamvu you cannot have a priest without a king naye kati yaleeta obwakabaka bwavaawo bano bali akabaka mu ngalo oyo kundi yakugambe Archbishop Wennamirembe yakugambye nti waliwo aboogera woli kwa wendigwa abaganda bakikyusa mu nkaga nti nga tewali malinja nga tekannavuga oyisya baddayogerako kakati mu bintu byensi naffe mu maka gaffe nze bwemba twagiwenga mu lujja olulala nze nsirika busirisi bayinza oga nti ono omusika tumuganye lwaki nga bo bamanyi nti yetasamira bayinamu lubaale waabwe balina ejjembe lyabwe eribawo obugagga ono mulokole I cannot impose omusika on a family no kakati nafende Muhoozi nsereko kyagamba kiri kimu nti ebintu bino Akullo byakola bina bearing ate nga simu bimulagidde bote banyizibwa lwaki bo banyiga nnyo nga bagambiddwa ati kubuulira nti bo batya babaga nti bajja batta defend it si kubakwata mpulira mukalazi musajja bamutanga mukalazi nga mugagga kati wa technical service yes bamutwala ku ssomero ng'omwana waabwe mudde ekigambo ekinene ne bamuganja omukubira ku parade ate yakiddanga mbuzi owulidde tebakyogera kyobayogedde kiwulidde tebakyogera kakati ate n'akyogera ku parade entulunzi zivuga where do you amplify it nti oli avumye president kakati gwe buli lwomutwala mu kkooti omukyala ono akumye omulamuzi amusindise olw'ebigambo byayogera you repeat it nakatambika abazonto katambudde nnyo nga babasibye abaganda bakugamba nti bakugamba nga yakugamba kati bazonto mbaaga zaaki once you see intellectuals running away from a debate to leave it to the non-political entities then you are gone mwe muddidde ensi eno ne mugijja ku mulamwa ne mulyoka mugigabira abantu nti kati nze bizonto sibalaba na balaba kuba nze Katonda yantonda anybody bakulonisa abo bakazanyiriza sibalaba omuvali nti kaze omuntu eyekonga n'enseka have no time for them kakati nze babizonto sibalaba nako bemwiza babizonto bebogera atasobola kubeerawo ne bikusesa mbuliddwa ebyokukola mpulira mbuliddwa ebyokukola simanyi no sibuliddwa byakukola kakati nze nina obudde bwa babizonto kakati singa omusajja nti bizonto kitegeeza ki nti abantu abatategeera kulonisi omulamuzi abasiba simanyi
they are panic oyo professor yabagamba mbu bogere ebintu bali nange babingambanga is a tribal is what do you know my tribe no mubye mere mubye amata mubye you are comfortable you are comfortable let others who are comfortable don't bind all of the banyankole together no nabo mubabye akedi bwe muzibba bote mubabbiramu this is a small kiri which omusala kwa mwe bana mwe omusala kwa mugwetike mwete ko musala bakoma teri abagamba kubba temubbira train okimanya abantu abasinga okuwagira programs okola batukubiranga bavudde mu west be basinga okwacho baka abana batuwereza n'ebiwandiiko ne tusirika abavubuka bazze bavudde kabaale ne banga nti president yalagira batuwe sente zo musaako yafu pakati n'agaana they brought a letter to me njitwalire president naye nga minister waabwe aganja bahati yenyini yes ndio omusajja omusiru kana akasajja ka New Vision kaakuba mu jjo nti mbabaali avuganya na mugenzi omukazi nekakuba nti yafa mu January bemu peace abasinzo okolo obubi yekibule minister atile kateka mba kubanga kana akasajja kano kantu ya pusike kabikola mbutu kakati mmwe buli gwe mulaba kubataddimu ne bamuwaana mu mugunda akaluye member wa mafia yes sempijja gwe mwaga nti asana kusensalingibwa yabbye yali best nobulire ngala bizemitwe nimwali mmere kimu because they are arrogant bagamba sima yabbye ku farm ya government necessary motion negena mu parliament how can is omusajja gwe badde banika kalabba olw'okutemu ate mu mugamba amati nti yatutte ekirabo ekyokweyisa obulungi kabusengo yino omutwe waliwo omwana mzee miru waliwo omwana eyaleeta ekiwandiiko amawulire gatutuuseeko wano wennyini eyaleeta ekiwandiiko nti amataga gundi ge baleeta gaali expired omwana oyo yakwatiddwa nasibibwa bagamba nti whistleblowinga bwe yamaliriza abakebera omutindo president ekintu ne bamusiba ekitali abo bonna Akullo bajja mukwatako wano omwana nayogera ku mata nakera ku machanga atasibiddwa ebyo lwaki tebibaddeewo you are panicking and once you are in a one panic omugenda kola ebintu bingi mukomye okubba stop stealing stop humiliating people mujja kukwata kubatakwatibwa ko muddukire eddala bwe mubanga mutidde mubadde mukola byaki mwewunguleko muddukire South Africa neti bulina gwe mujjagana kwogera tugenda kubaliza program lemuzeeyi mutabani wa mbole n'amatuumiro teri abalagira kubba gwe mukwate mubakwate mbakwate kubanga nze kakati nga kino ekiwandiiko waliwo ekiwandiiko likyandeetedde kyadda nti abayima baatuula lwaki tulasimanyi mu mmeka nemugaa nti letaseswe nyakayirima yiziddeeti okitegedde eki simanya bahima bigundi nemulaga nti luzindana yafolinga dawutu ne Museveni nemugaa nti kakati mukiraba ekyo kifu kubanga akitambuza tayina bwongo bumugamba nti I'm talking about dead people kubanga most of these people ekintu ekyo ekyakolebwa nga webali but experience has shown they have fallen out. Okay. Many of these people who are living have fallen out with the president, meaning tekiriyo neka kati ekyo kiwenze nkikube tokweka kikweke of course bagamba nti n'okwawukana yawukana bubadi bwabwe basigalenga be bali ku opposition be bali eno be bali wano amagezi gemba wa mutuula wansi n'ababbi bakkiriza era waliwo oyo omusajja professor wa psychology abagamba tibanna okubba ku mirundi ne bwatukuba okubba ku kiwuke ekisajja kyamugambye nti biliyoni egundi tugule wayenfu era tuzibbe biliyoni 10 nga tuguze wayenfu ono ye tumugobewo ku mulimu kuba supervisor kati oyo muntu simanyi kakati nze abakuba obutambi anti tebuliyo kati ate ononkwata otya kakati ntogenda kunvunaana ki ogambye tebuliyo anti sibwammwe kubanga okukkiriza nti gwe olimu bakwala singa olina okumala okukkiriza nti gwe olimu gw'obyogera kituufu olyoka onoonya emirundi akukuba kakati nzi jo ku gundi ku palo bagijjako neŋŋende balina generator baali bagijjeeko you are generating anger for yourselves ensi bamanyi abagere ne muwaaba okuva kweni BS naye kalamba kunamye
ne bakunama kati enseba ali kyabakubira ddala kati mwogere enseba emanya ab'okufata abaganda ffe tugaa nti tungakoze waavubye sente zemukuŋŋaanyiza zibamala and Ugandans forget very quickly. Ati Kakoza Mutale resurfaced himself the other day. People had forgotten about Kakoza Mutale. You get yourself off the stage. I see. Abantu bakwera biri. Naye okulowooza nti gwojja kubba bw'amala okukomba mbonna kati otwala oterekerera ekimwakyo kyekolenga eky'omugolooba tewali ajja kuba defendinga nga mulya mwekka. I don't have an obligation. I can defend Museveni, but I cannot defend any other person in Uganda. Ani yali ampadde. Ngatumaliza mzee nkuletere obubaka bwa. Who controls the pipe, controls the tune. Kuletere obubaka. How are you controlling me? Bw'abantu b'Ejjuba bakweyanza nnyo bana Uganda abali ejjuba basiimye emirimu gyo. Babaganda musasule president n'abalagira nti musasula abasapulenge ebintu ejjuba bonna babasasula. Lisiti efulume. Lisiti efulume ejja kulaga tribalism. Why? Who can manage okuwaayo ebintu ebyo? You need security. Nti first lady yabeere Kalamojja. Why? Bwe yagendanga nga alina special forces. Yabeerayo. Omulala yayinza obutasobolayo. Yes. Bali bayinza omutenga bwenkuga nti omwana wange namuganda. Bajoga olwalaba erinnya lye. Family yaffe tejogebwa. Tejogebwa byakigwa. Abantu bakusiimye nnyo ab'Ejjuba daga muzeeyi mutulabire nnyo mugambe nti ebintu byayogerako. Naye n'oleta ensonga y'okukompensatinga abasuubuzi b'e Sudan. Tujja gitunulamu tulabe. Gitunulamu tulabe. Kakuyitira muko omusajja n'omuyingiza ekifulukwa tokaboggolera buli kaseera kakulire paani. Mwabba ssente z'abayimbi abayimbi kaba bakube. Museveni akitegeere nti 5 billion mwazibba kubanga mukozesa short term. Mwabalimba temulina kye mwabawa kati bbala mwatuusa okukwatibwa kubanga bo bagezi bafuna ejjirikiti kubasuula embwa yaabwe. Bulijjo ky'opredicting okitandika okusembera mpola mpola. Kakati bwaga nakuwa miliyoni 5 kitegeeza nti bo bali bakuwameka 5. Kakati president agenda biyingiramu nga bwe yagobya akakiiko kano kati bakoga akakiiko ekyakagobezza kampuni ya mukoddomiwe ono Mujamani ne bwe ba ya mukoddomiwe mmwe mwatta government printers omwana oyo n'agitta government printers. Mzee olereza nnyo Museveni this time around. How kifuluma kitya nti okulwanagana okwagobezza bali kumma mukowe eddiiro. Babadde babbiramu ate nze nno kankubuli. How come nti okubagoba nga Bobi Wine ataddewo ekibiina ng'ate obuyinza obuli gyesalinga ekibiina buli mu electoral commission. Lwaki ekyo tekibagobya? Kikutegeeza nti abeelectoral commission baagala Bobi Wine. Yes. Kubanga abeelectoral commission abatatya future baligambye nti etteeka ligamba litya nti etteeka ligamba nti basupporters ba party ba promoters tebaligenda mu management kati ba promoters be NRM obayita nga batudde mu executive bagimorogotinga NRM ba promoters we bali kakati mu ekibiina kino nakyo babasaba emikono 10 oba bagigulo babakola kino kiggwa kakati ono kibalama ekibiina kyali akikola ki naye kibalama abadde ne gavumenti eno mu kimutamanyi waliwo ebibiina ebyo birina ekibiina kyabyo ekibigatta Lugunda ye chairman waabyo sente tebabawa balyandiye kibavudde beefuula buli omu yenna bwe munaaba temunnamala kamiraako akalowooza nti bannammwe bo bajja kubasiba bugoba ngatto bo bajja bawanikira ttala mulye bo bajja bafukirira abantu bategedde nti gavumenti ekyamala myaka eki aga atalidde takoze eki waliwo olumbe we lutuuka noga nti kati empombo tewakyali era abagezi ku kyalo bagamba mumanye enyimbe mwagenda ne musabya olunaku lumu kati tugenze nzivuunuko wano biweddewo omuntu tabeera mulumbe gavumenti yeraremu empombo ziweddemu mpulira omu akitegedde if I have not access bano bo tebajja kukyuka tebakyanyingiza mu bali abokka kampeyini ne beekweka nalaba jjo omusajja nanga nti tubadde kyankwanze mu koosi ng'ate asaba nze nzimutwala nangamba nti ntuuse newaka nanyini nyumba nangoba gwe yagenze ekyankwanze gwolooza tebabawala awenso obadde okolayo ekyo ekyankwanze nazo sirina yazikuba ku mutwe babba ngeza abayimbi 5 billion bezirina yazikuba ku mutwe babba ngeza bakusasira bezirina yazikuba ku mutwe babba ye kusasira kyataategeeza disi mu covid kusasira teyamanya nti bali tebaagala muntu ayingidde
kubanga kati gwe tokyaliibwako ssente kusaasira sitaafu kati n'okulaba Museveni amala kusaba yes amala kusaba PPS togibeeramu don't go there if you want to remain a virgin where do you get married obinda banze babinkola ntibabinkola kano kantu bali mu lyo lulangira baagala mbu mulonde okusinziira kwabo nedda buli kwolaba ku lisiti nga bamuwanye nti akola oyo waabo tomuwakalu don't vote that list. These are sponsored by mafias. Bwe tutyo olwaleero bwe tutambudde ne mutabani wa Mole n'amatovu mirundi tweyanzizza okulaba bannaffe mwenna abatuwagidde mweraba.